Nze ne wantemira nengwe ku kkubo. Ono ye yamanyira okugunywa era y'omu ku bannayuganda abagwettanira. Uganda y'emu ku nsi ezoogerwako ng'esinga okunywebwamu omwenge nga n'okusinga gukolebwa waka. This is the part of the world that has the greatest proportion of the alcohol is informally produced, often by people in their backyards. Mu lukuŋŋaana lw'abakugu olukwata ku mwenge okuva mu mawanga ag'enjawulo kizuuliddwa nti amawanga mu East Africa galina okusoomoozebwa mu kukendeeza ebizibu ebiva ku mwenge. Amateeka ge tulina makadde ate nga manafu. Mu kusookera ddala agamba nti gavumenti yawulirizanga nnyo ebiva mu bakozi b'omwenge wadde nga kati nayo yakoowa. Abasogozi b'omwenge balemeddwa okwekomako. Alipoota y'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna eya Monitoring Alcohol Marketing in Africa egamba nti amawanga nga Uganda galina okuba aberaliikirivu. The alcohol companies, particularly the global producers, the multinational companies, have been moving into African countries in order to develop their markets and sell more alcohol. They used alcohol advertising on billboards, on radio, on TV, and in the print media. Era ebirango bino bisinze kusikiriza baana bato n'okusikiriza abaakagutandika okwongera okugunywa. Okunoonyereza okukwata ku birango n'okunywa omwenge kwakolebwa mu nsi nnya omuli Uganda, Gambia, Nigeria ne Ghana. Almost 30% of the alcohol advertising, particularly on TV and in the newspapers and on billboards, had violations in terms of the content that was broadcast. It should not be broadcast because it could influence young people. Ekyennaku kiri nti waliwo emiwatwa mingi egisobola okukozesebwa okutunda omwenge. Abantu 80 be baafa mu 2010 olw'omwenge. Minisitule y'ebyobulamu essira eritadde ku kulaba nga wabaawo etteeka ku mwenge wadde nga abakugu bagamba nti walina okubaawo ekkomo ku bagulanga. Florence Nalimba, NTV Akawungezi.